Nsawo ekibiina kya NRM mu ggwanga Rose Namayanja Nsereko yasimbudde bannakibiina kya NRM abeegattira mu kibiina ekya Concerned Citizens for Information Network mu bitundu eby'ekawempe. Bano basimbuddwa n'ekigendererwa eky'okuwenjeza bannakibiina kya NRM obuwagizi okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okutuukira ddala ku bakansala ab'oku byalo. John Fisher Kasenge yakiikidde omuwanika w'ekibiina era ng'ono ayagala kukiikirira kitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ono mu kubasimbula abakuutidde okukolera awamu okusobola okuwangula ng'ekibiina. Obutatya okuba abavumu n'okwewaayo n'okutetenkanya buli kyetaagisa okukola okulaba nga tuwangula akalulu kano. Abantu be mugenda okunoonyeza akalulu okufaanira ddala ng'otandika ne pulezidenti ali omu abamuvuganya bali. Eyo embeera gye tulowooza nti mu buli ngeri okujjako nga baatuloga tutekwa butekwa okuwangula akalulu tusobola okwera obululu buno okuva ku kasooka okutuuka kagira ki ate naddala senga tubakuba ekkonde lino erisooka Aminiri yagamba nga babokisa nga bagenze mu international fights tomusajja mu stading emwemu dakiika 2-3 tomuzanyisa agamba nti ate mutwala mu raundi yakuna yakumeka mukube emube gwa agweri asansagale tulabe referee bw'anakwata omusajja abooga ejjovu nti yawangu. Kasenge asiimye ensinkano etegekeddwa bannakibiina kya Concerned Citizen for Information Network n'ategeeza nga bwe bali mu buyinza nga n'olw'ensonga eyo aba NRM bateekeddwa okukuuma obuyinza okulaba nga babweddiza. Banga ensi yaffe bo bali bagamba simanya people biki people power but we are the people in power. Boka bayimbe kiri we are the people in power. Government yali ekumye buyinza wadde emyaka 10 ku government omwende zikulembedde eggwanga lino. Government yasinga okuuma ku buyinza yakuma obuyinza emyaka 9 n'ogwe 10 gwagira ki gwagana ne twakongole 10 ne tukongola 2 tukongodde 3 twagala tuyingire 8 katuli mu 35 ebula gino gyokka tukonaana n'ekyo tumala konaana ensenere ng'etuuse mu bununule. President Museveni bw'agyagaliza obununule obujjuvu nga buli kye twagala okukola enguudo kati zikolwa ku ssente za bannayuganda ze twewolanga obwewozi kati ajja bujja mu kitavu wali tukole olw'egindi. Aisha Mbabali omuyambi w'omuwanika wa NRM akuutidde abantu bano okukuuma eddembe awamu n'obutatirira kibiina. Ono nno takomyawo wabula era ayongeddeko okubakuutira okuweereza ekibiina n'omutima gwabwe gwonna nti lwe bajja kifunamu. Kondishoni bagikolanga eryeti bw'oba oyagala okubeera mu nuupu kubisa ebipande nga kwendinze Bobi Wine okitegeera kati mmwe omutima affe ab'NRM ogwo tetukulina mwina okwagaliza bambi tusaba n'obuwombeefu mubeere bantu balungi n'abasigadde eka mwe bambasada b'abasigadde eka mubasabe akalulu tusobole okutuuka ku ntikko banange bwe tutaawe bantu bano kalulu tulina obuzibu bategese okwekalakaasa singa. Ye ayagala obwa mmeeya bw'ekawempe Haji Waswa Juma akuutidde banna NRM obutatagala era okulonda bannakibiina ku buli mutendera gwonna nti lwe bajja okufuna obuweereza obweyagaza. Emyaka 25 entebe y'eggombolola temugirinamu abambadde yero. Emyaka 2 n'okusoba entebe ya Honorable MP temugirina. Mwe temulaba nti tuli nfuuzi newankubadde tuga nti ffe tuli mu buyinza. Ate batukudaalira bwe balaba nga ffe abalina akabuto butakatonotono nga ebiridde sente zaffe naye nga mu myaka 25 be baliyo. Ku luno mwebereremu mukyuse mutukwaseyo emyaka egyo mujja kubalamu mubale emyaka 25 n'etaano bwe mutalabewo njawulo temutuzaayo. Abeesimbyewo ab'enjawulo ku tikiti ya NRM okuli bakansala basabye bannakibiina okubalonda nti lwe bajja okubaweereza. Kigongo ku lwa Channel 44 Waigulu.